olunaku lw'enkya lugenda okukola emyaka 5 bukyamu na DP era alisabalamuzi w'eggwanga Benedicto Kiwanuka attibwa abatema abatamanyiddwa n'olwaleero ngono yaggyibwa mu yafeesi ye ekitabo ky'essiga eddamuzi mu Kampala wakati ku mulembe gwa Idi Amin Dada n'atemulwa wabula n'okutuusa olwaleero omulambo gwe tegumanyiddwako mayitire. Olwaleero essiga eddamuzi lijjukidde Ben Kiwanuka era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde wano n'asaba bannabyabufuzi mu Uganda obutabuusa amaaso omukisa gavumenti ya NRM gwetaddewo okukolera awamu okutwala Uganda mu maaso okusinga buli kibiina okwefaako kyokka. We salute Ben Kiwanuka, but please, Ugandans, the political class, let's not lose new opportunities. NRM has been able to keep you together for 35 years now. That's why we are moving. But I appeal to you all, consolidate, support this unity, this approach of agali Awamu Okukolera. Museveni ategeezezza nti ensobi ezaavaako okuttibwa ka Ben Kiwanuka zaavaako njawukana n'okutematemako ebibiina by'obufuzi mu ggwanga. Mu kiseera ekyo ekyawaliriza Kiwanuka okukola ne Idi Amin Dada ate alina ggwanga ku mutima wadde okwolesebwa okw'enjawulo. We miss 1962, we miss 1971, we miss 1980. And every time we meet to get a broad-based position, a lot of trouble for the country. So definitely Ben Kiwanuka was a principled person. It was unfortunate that he ended up with Idi Amin, and what happened. Museveni ategeezezza nti Ben Kiwanuka yalina omutima ogulumira eggwanga kyokka ategeezezza nti kyali kikyamu nnyo era yali nsobi okolera wansi wa Pulezidenti Idi Amin Dada. Museveni agamba nti kino kye kyamwaliriza okulonda Pulezidenti wa DP Nobert Mao amuyambeko otegekera Uganda omusingi omujja. On the issue of Kiwanuka being killed by Amin, for us we had a different view. He should not have joined Idi Amin. Idi Amin was not somebody Kiwanuka should have been Chief Justice for. But this is where you, the political leaders in Africa, you need to be very careful. Ye President wa DP yaminta basemateeka n'ensonga z'essiga eddamuzi Nobert Mao asabye gavumenti okwasizaako ekibiina ki DP okunoonya ebisigala bya Ben Kiwanuka azikibwe mu bitiibwa ebimusaanira olw'ekyo kye yakolera Uganda. On behalf of the Democratic Party, to get involved in finding the remains of Benedicto Kiwanuka. We would be happy, like the Congolese, even if we just received a tooth. We will at least be able to bury that tooth. Mao atendereza nnyo Ben Kiwanuka olw'omutima gw'okuweereza eggwanga bwe yayolesa mu buweereza bwe bwe yamala mu ofiisi eyo. He was far-sighted as a politician and put Uganda first. He served ideals, not just his ambition. He was a loving husband, a loving father. He was a very loyal friend. One of his best friends was the late King Edward Mutesa II. Ye President w'ekibiina kigata bannamateeka mu ggwanga Uganda Losate Bernard Owundo asomozza ebitongole bya gavumenti olw'okuyisanga olugaayo mu biragiro bya kkooti kyagamba nti kikontana nnyo n'enfuga y'amateeka ssaako okulengeza ekitiibwa kya kkooti n'essiga eddamuzi. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owinyiddolo asomozza abalamuzi okwekuba mu ttooki balabe oba ddala batambulira mu bigere bya Ben Kiwanuka n'omusingi gwe yaleka. What Benedicto Kiwanuka has been described to have been was his trademark sense of righteousness and commitment to the straight ways of justice. And it is this that put him at loggerheads with President Idi Amin. Ku mukolo guno abalamuzi ababiri okuli eryakulu lya kkooti enkulu Dr. Joram Bamwine n'omugenzi Justice Leticia Kiwanuka bagondomoddwako ebirabo eby'enjawulo n'okusiimibwa okw'enjawulo olw'obuweereza bwabwe mu ssiga eddamuzi. Robert Mwanje, BBSKATI, Ageesigika.